Ochalaba okwanjula'nembaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Omukyala yakyusiza ku mulundi ogwokubiri najja ne tulaba omukolo ogw'okuhinjira era nga wano bajja n'omugamba. Mukolo guno basoose kukolera ddala saavisi ey'okusaba ne wabeerawo ne Holy Communion oluvannyuma ne banjulayo omugamba byaleese. Twakweshengereza abana bitu Catherine na Lawrence erizoba abatandika urugendo rwabo urw'ubushore rukwera tushaba obatera umugisha bagume besigane bagume bikirizane bagume binemigisha yona bari kwetaga zakurura isomo rwo mu kitabo cya Tobi umutwe gwa musanzu zakutandika n'umusorongo ugwa mwenda omubirebyo Tobiya akagambira Rafayili ati Azariya mukuru wanje tokansabira ragwero ogo akampa munyanya zo gusara ebe bigambo bikagwa mu kutwara gwero agira nyamusigazi ati banzorye onywe oterame ogumwabasyo ahabwo kubataraho ngwizi endizo ebasa kutarra ahamuhara wanje Sara kureka no wawe umwana wanje nanye nko kundi tindukubasa kumuha ondi muntu okwihobu niwe akwatirine nawe obusinje orye onywe mukama niwara akwire nembabaze n'obusinje. Matayo umutego wa 5 mushorongo gw'13 okusa aha mushorongo gw'16 umbona ko Yesu akagambira ikimuro cy'abantu ati ni mu monyo gwensi umonyo kuguhamwesha iryagaruka mweta tibucine mu gasho kureka okunagwe bisu ukabatirirwa abantu nimwe kimurikano cyensi urembo ugombe cy'ubuhamu ngo turubasa kusherekwa tariho yembetabaza akajumi cy'iciwe twareberaho umukigombe umubantu baruhanga Ragweri akaba ari n'umuhara w'abene beta Sara. Ragweri had a daughter called Sarah. We imagine that Sarah now is our Catherine. And Ragweri is the family of Kabatwezi George. Then Tobiah, the son of Tobi, also went to Ragweri to look for a wife, the same as George. George, brother, the same as Lawrence. Lawrence was introduced to the family of Kabatwezi by Catherine. And I think what was in the mind of Lawrence was asking the family of George Kabatwezi to give him Catherine as his wife.
Ruhanga tukusima aha bwizoberi ebyo tebukasize abana bawe kandi lyayikirira mwe tukusaba emigenzo etwatandika otweremu emigisha yawe abana bitu Catherine na Lawrence bashange obushwere bubonire bashange harimo kushemererwa bashange harimo kwatanisa Mukama Ruhanga abana bawe aba ubahereze umugisha omukutandika bw'obushwere bwabo Mukama bagume bakumanyi bagume bakwire obarinde hati ombere batandika mugwete bukanisa obushwere bwabo obahamye omukwesigana obahereze omusha gwawe gubarinde obakweta Kobugabo Catherine kandi ekikuhereza Catherine obuhamye kugira ngo amakagi yagazamu officially ti tubamwiba kunuya kandi hakuza tintambaro kiyazo mu maka ago bamwetamu Lawrence akugambya kwagala nnyo kaseera ako n'omugolo mwami yabadde aleese ebirabo jjukira nti yali yawaayo dda ente n'embuzi nnyingi ennyo ze baali bamusaba bino nno bigenda omukolo tegunnaba kutuuka kati bino bye yaleese ku mukolo guno gw'okwanjula kwabadde kubeebaza nga bw'olaba nti omugolo omwami tagenderaawo Fana agambye ffe mu nnyo gwansi Lawrence agambye agenda kwagala omu ate nnyo tukikubire mu ngalo tagenda kugattika kati kwegenda nabo buli wagezaako tugamba kumamaana kwetsamaaza omugamba omu ate nnyo bokka naye balekubeera nga oli mu Club Delta TV tukole tukyagenda maaso ne banafe aba Hillwater ate nga Sharita's by the World yenyambaza ekyambalo kino ebiri ne makeup era Sharita's yenkolako negamba nti City Bridals ayina gawuni ate Malakai Ecology eyo no ino okubeera ng'ogenda ng'okolera reception tulina omukyalo ono American Height yakava mu kidaala ava ku kye bayita giveaway si gy'ovaako mukwano kulikayo mu kidaala nnyabo oli otya mugole ndi bulungi sanyu lyerere onyumye nnyo nnyabo neyanza nawe oli black beauty ate walonze kakala akalungi omwami wange yanyambako yakuyambako nkumpa sente mulyoke munyumire banaye olina amaanyi omwami omusitudde kuva Kampala paka eno anti eyo gye bayita love gye mbadde mulaga naye kati ayagadde okujinziriza nga bw'agindaga kituufu nnyabo omaze naye ebbanga ki nnyabo tuyingidde mu mwaka ogw'omukaaga tulina abaana baffe babiri kati awo yalaba nga tusobola obeera ffenna tweyisa bulungi tusobola ebimu tubigumira ne tubiyitamu n'agamba owaaye kangende n'omwana w'Ibanda Kanyanseko najja nanonyayo omusheshe oli awo omwana w'omusheshe nawe wagenze n'omuganda nange nagenze n'omwana w'omuganda mwana wa Nnaabagereka yeddira omusu namwe eno mulina omuziro yennyabo weddira ki tweddira nculiko oba eyo yeriwa kaakati oyagala muweereza kayimba ki njagala muweereza akayimba ka gutujja kubanze ne bwe mulabako era mbadde entuyana nga mpulira omutima gwonna nga gutujja naye nga lwe bagambye nti yetuuse nze nga mpulira njagala mulabako bulabi yakutwala ku dina date eyasooka wayambala otya nze kwolwo nayambala byange kuba nali njagala mmanya anjagala nga bwendi oba anoonya bintu birala nayambala ebintu ebiri simple era nanjagalirayo kale nnyabo obwala obw'esidi yaku Lawrence wo obugamba ki gamba nze ne bubeera eyo bumpwakimpwaki nzaaliko kuba ne bwagendayo amala nadde ewaka ogwe mukyala Lawrence nze mukyala Lawrence Tomusange omubwati omusajja wani wange nze kyogere mu Lunyankole omushiiza nowanje nnyowe Catherine Kobugabo Kobugabo kitegeeza ki omuntu kale nga wazaalibwa mu budde bwa mirembe ng'olina abazadde bo balina emirembe ko mami sibye tano bulungi oli otya leero
Empuranye n'amasanyu gamani. Kakawalako. Beautiful. American Heights. American Heights. Oyagala mugamba kirero. Nimwendeza obuswere bulungi. Mwagaliza obuswere bulungi. Lawrence kalondere mukodomi we ye musanira. Jikwate jemane sembera muko sembera. Muko kagangiba. Kukwasa enkoko eno. Na kusaba ompe mwanya koshukonga. Yanzu mwanya nazi kuwa dwe aberewo. Bamone bini era muko nkusabye nakalabo kano katwale kiri mutu ekirimu yakukirabire yewaka ng'otuuse nkweyanza nnyo okumpa mwanya ko mutongo kitwayiseeyo obwakabaka bwa Buganda era nsoma bwekiti obwakabaka bwa Buganda kino ekiwandiiko wakyerabira bwewajja ku mazaalibwa ga Ssaabasajja. Mugole ku mulundi gwe ogwokusatu yambadde party dress najja n'asala keeki. And in the name of the Son too, in the name of the Holy Spirit, zero! Congratulations, ladies and gentlemen. A reason to celebrate the sign of victory lock in the center. The cake exchange and enjoy, please. Enjoy, please. Oh my God. Cheers! Cheers in the air. Quenching the thirst. Oh my God. Take a seat. Mulundi ogwasembyo yayambadde gomesi n'aleeta kabbo ka muwala. Kinajjukira nti mu bannaffe Abanyankole mu kaseera kali ak'omugamba omwana waabwe bamuwa ebirabo eby'enjawulo nga bagamba nti tebaagala atandike bufumbo nga tebalina ntandikwa mu bye babawa mu mbeera muli omufaliso ne ssente nga babeera baagala batandike n'obulamu obulungi. Congratulations Lawrence ne Catherine mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Tubagalanya abantu be Ibanda, abantu be Eastern Uganda n'eggwanga lyonna. Ne Uganda yonna ne wabweru w'eggwanga mwenna abatuyita ku mikolo. Mwebale nnyo Delta TV ekyasinze okulaga obulungi omukolo. Mukwano gwange ali mukulaba Delta TV nkwebaza nnyo mukwano okubeera nga buli lwa Sunday owaayo akadde k'akomwendo n'ogamba nti nze mbeera ku Delta n'okubira baneiba ne bagamba nti banange Delta TV embaga za Delta ze zinyuma naawe ne weewera n'ogamba nti nze nange omukolo gwange ngenda gutwala ku Delta TV. Delta TV watuufu kubanga osobola otulabira ku Delta TV Facebook Live, osobola n'okubeera mukwano ng'otulaba ku decoder zonna ate ne ku UTV nako kwetuli ne ku Airtel TV kwetuli banenga tuli buli wamu. Delta olaba bwegenda okubeera nga ekunyumisiza omukolo naye ng'olina okubukinga amankuba abantu babukinga iye ate bw'obeera ng'oyagala ne Sharita's Bridal World ebeekutegekera omukolo mukwano olina okwangua Bridal Supermarket kubanga erina buli kimu. Ffe tuzze kwanguyiza bulamu kubanga ojja n'otula mu kifo kimu omukolo gwo gwonna ne tuguteeka mu lunaku olu buli kimu weekiri okitegeera ng'otandika kusasula kasenteko mpola mpola. Tulaba nze bye banyambaza, tulabe bankoze makeup, tulabe bankoze enviiri amasharifa nkutumidde ziba mpita Sharita mazigo mawanvu bw'oba tusubidde olwe Sunday osobola ogenda ku YouTube Sharita's Show n'otulaba oba n'otulaba repeat yaffe ku Monday sawa zibeera 4 mpaka 6. Kola ne William Kajambo ate era n'enkola ne tabani wa Reverend Kizito Daniel annaye
Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.